Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kalanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nzikiriza nkatuuseeko bino nabyo obimanye omwenge ogumanyi omwenge kye ki omwenge nno munnange byebyokunywa wano ebimu ku biruddewo nga binywebwa era kumpi kufuuka kya buwangwa era wano omwenge gulina emigaso mingi gye gukola mu Buganda wano naye ebyo byonna nga tetunnaba kubiwulira oba na kubimanya omwenge kye ki omwenge nno munnange bye birungo ebiba bikamuddwa mu kintu okugeza nga amabidde oluusi guterekebwa gusobole okufuna obuka omwenge eddagala ate gukyayinza okukozesebwa oba okweyambisibwa obubi ekiyinza okuviiramu nawookeera oba omutawaana n'olwekyo omuntu asobola okufuukira ddala lujuuju omwenge gunywebwa bunywebwa era gwawuddwamu okusinziira ku maanyi ga buli kika okugeza emmandule lejula ogw'ebirimba n'omwenge bigere ensibuko y'omwenge olw'okuba nti omwenge gukkirizibwa mu mbeera eya bulijjo gusangibwa buli wantu wano era kyeguva gutundibwa kyere mu maduuka n'awalala omwenge nno guno gukolebwa era ne gusangibwa mu bitundu by'ekyalo mu njegoyego z'ekibuga n'ebitundu ebirala mu by'obuwangwa bw'e Buganda omwenge gutwalibwa ng'ekintu ekikulu ennyo okugeza nga ku mbaga ennyimbe okubatiza ku bintu nga bino tegusobola kubulawo omwenge omuganda oba mwenge bigere gwe gusinga okweyambisibwa mu byalo naye ate gwo omwenge omuzungu gusinga kweyambisibwa mu bibuga oba ebitundu ebikulaakulanye mu ggwanga ekigero ky'omwenge abantu gwe banywa mu Uganda abantu abamu bafuukidde ddala balujuuju olw'omwenge era beesanga nga tebakyayinza kubeerawo nga tebanywedde kubanga obulamu bwabwe bwe bwesigamye wadde nga abantu abasinga obungi bagunywa mu biseera byabwe ebyo eby'obwerende kati munnange biki ebiyinza okuva mu mwenge bino bye bimu okubiva mu mwenge ebitali birungi omuntu bw'anywa omwenge omubiri guba gutabikiddwamu obutwa era n'ebivaamu tebiba bitono omuntu bw'anywa omwenge aba agenderera kwesanyusa naye ate munnange oluvannyuma essanyu ne ligenda liddirira oba n'okukendeeza ne ku ndowooza ye omwenge gusalako obusimu bw'obwongo oli n'asigala okweyisa mu ngeri etali y'abantu gubuza amaanyi mu mubiri n'atandika n'okukankana emikono okwogera ekirimi obutalaba bulungi n'obutawulira bulungi okwo ssaako n'okutambula ng'atagala omwenge bwe guyitirira obungi mu mubiri guleeta obunafu mu bwongo ne buba nga tebukyasobola kufuga mubiri n'ekiviiramu omuntu okuba nga takyasobola kulowooza sinakindi asobola n'okufa mu kamwa musensebuka n'okwatika n'ekiviiramu okukwatibwa amabwa ag'enjole kansa mu kamwa ne ku mumiro omwenge gukwasa amabwa oba ziyite alusaazi mu lubuto gutuusa ebisago ku bibumba olw'okubabuukirirwa okwa buli kadde emirundi egisinga ne kiviiramu omuntu okulwala kansa omwenge gusensebula akamwa ne kiviiramu omuntu okulwala sukaali amawuggwe nago gatuukibwako ebisago n'ekivaamu omuntu okuba nga tasobola kussa bulungi obusimu bw'omubiri nabwo bufa n'ekiviirako omuntu okuyubuka mu ngalo n'ebigere obwongo nabwo bunafuwa olw'ebisago n'ekivaamu agunywa okwerabiralabira ennyama y'omutima nayo etuukibwako omuntu n'afuna entunnunsi n'omutima okwewuuba ebitundu by'ekyama bikosebwa n'amazzi g'omusajja agazaala gakendeera n'aba nga takyasobola kuzaala abakyala abasangibwa n'embuto zitera okuvaamu abaana abamu bazaalibwa nga banafu ate nga tebazitowa n'obwongo bw'abaana bwennyini
buba bunafu ddala. Omunywi w'omwenge ayinza okugwa eddalu oba okutabukatabukamu okw'ekiseera, okufiirwa emirimu olw'okuba lujuuju. Omwenge gulina kye gukendeeza ku nkola y'omuntu mu byennyingiza n'enfulumya ye, okuleeta akabenje ku bavuzi b'ebidduka n'okufa, obwediimo oba obujagalalo mu bantu, okutyoboola eddembe ly'abaana, okusasika kw'amaka, okulwanagana, obubbi, okukwata abakazi n'abaana abato, obutakkaanya wakati w'omusajja n'omukazi mu bufumbo. Munnange nno abanywi b'omwenge bettanira nnyo ebidagalalagala, empenda oba amakubo ge tuyinza okusala ku kukendeeza okunywa omwenge, okumanyisibwa obubi bw'omwenge nga tweyambisa amaanyi g'empewo okugeza nga laadiyo, televizoni, empapula z'amawulire n'abazannyi b'emizannyo gy'akatemba ko n'abawandiisi b'ebitabo, ate naffe aboogera mu maloboozi okutuusa amaloboozi gano kuba ekikwatako okwongera emisolo ku mwenge okusobola okukendeeza ku banywi b'omwenge oba okulemesa abakozi b'omwenge, okutandikawo ebibiina ebiyigiriza abanywi b'omwenge, ate era ne mu masomero okukifuula eky'etteeka eri okulabula abakozi b'omwenge n'abakolamu nga bamanyisibwa akabi akali mu mwenge, okuwagira ab'ebibiina eby'obwannannyini bannakyewa ebikulaakulanya ku mbeera y'obulamu n'okusingira ddala ebyo ebitema empenda ez'okugema abantu abanywa omwenge, okussaawo ebiseera ebituufu eby'okuggalawo kw'ebifo ebitunda oba ebinywerwamu omwenge, n'okuterebula abatunzi b'omwenge buli kadde, okugaanira ddala abaana abato okuyiga omwenge. Ettamiiro nno munnange limanyiddwa nga okukozesa omwenge mu bukyamu, era kisobola okutegeeza okunywa omwenge ne kikuviiramu obuzibu. Gwayawulwamu ebika bibiri, omwenge ogwesigamiddwako n'omwenge ogwonoonebwa mu byobulamu. Ettamiiro ligambibwa okubeerawo ng'embeera zino ebbiri naddala zituuseewo, ng'omuntu anywedde omwenge mu bungi okumala ebbanga eddene nga waliwo obuzibu mu kuweesala. Okunywa omwenge kutwala obudde bungi era gwagalibwa nnyo. Okukozesa omwenge kuvaako obutatuukiriza buvunaanyizibwa, ebizibu by'obulamu obwa bulijjo, obuzibu mu by'obulamu, embeera ey'obunkenke. Embeera nno ey'obunkenke etuukawo mu kuvuga nga bw'onywa oba okwegatta okutakuumiddwa n'ebirala bingi. Okukozesa omwenge gusobola okukosa ebitundu by'omubiri byonna n'okusingira ddala obwongo, omutima, ekibumba, akawago n'ekitundu ekikolagana n'okulwanyisa endwadde mu mubiri. Kino nno kisobola okuvaamu obulwadde bw'omutwe, enkuba y'omutima etali ya bulijjo, okulemererwa kw'ekibumba n'obunkenke bw'okufuna kansa. Okutwalira awamu abakyala basikirizibwa obulabe bw'omwenge n'ebizibu by'endwadde z'omutwe okusinga abasajja. Obulamu bw'ebintu ebitwetoolodde n'ebyobulamu bikwataganyiziddwa n'ettamiiro era buli kitundu ku byo kireeta obunkenke. Omuntu alina omuzadde oba muganda we ng'ali mu ttamiiro alina emikisa 3 ku 4 okubeera omutamiivu. Singa obeera n'omuntu wo akuliraanye okumpi nga ye mutamiivu waddanga, olina emikisa 3 ku 4 naawe munnange okuba omutamiivu. Mu byobulamu ebitwetoolodde mulimu ebyobuwangwa n'ebyempisa, okubeera n'ebirowoozo ebingi n'okuyaayaana n'omuwendo gw'essente entono ez'omwenge kyongera ku bunkenke. Abantu bayinza okwongera okunywako ku mwenge okusobola okwongera ku bubonero bw'okuggyawo omwenge. Eddagala ly'okuggyawo omwenge kuyinza okutwala omwezi okusobola okukoma. Mu by'okujjanjaba ettamiiro litwalibwa nga likola ku mubiri n'omutwe. Ebibuuzibwa n'okubuuzibwa n'okukebera omusaayi kuyinza okwekenneenya abantu abalina ettamiiro. Obubaka obwongerwako bukuŋŋaanyizibwa okukakasa ekikeberebwa. Okwewala ettamiiro okusoboka nga baluŋŋamya n'okuteekako ekkomo ku mwenge ogutundibwa, okugeza nga okwongeza omusolo gw'omwenge n'obujjanjabi obwa layisi. Okujjanjaba kuyinza okutwala emitendera egy'enjawulo kubanga ebizibu by'obulamu bisobola okutuukawo mu kaseera. Abange, ebyo nno bye bibadde eby'olunaku lwaleero. Munzikirize enzire ennabalanga Abukoba Kyaggwe akaala amatendo tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.